Mbuuza bubuuza si mu bubite mu nvuma. Embaga ewakanga zisusse. Nakyemalira atya nnyo embaga oba atya nnyo kapo oba nakyemalira atya obufumbo obutukuvu naye embaga ewakanga zisusse. Waba atya kapo neyeekolera ku musondo naye embaga ewaka zisusse. Njagala owuliriza ebigambo bino n'obwegendereza. Omwana mulenzi ono Same owa Maite Family bye yayogedde. Nkusaba bwe kubanga omuntu gwosobola okujja wano osubscribinga ku channel eno Kimuli Broadcast. Subscribinga ng'okoonaawo kantu akali ku kigambo subscribe ne wali ku kantu akalinga akade. Nsaba tweyongereyo tuwulirize ebigambo bino ojja kumpa view yo nange ate nkuwe eyange. Tugende mu maaso. Mbuuza bubuuza si mu bubite mu nvuma. Embaga ewakanga zisusse. Nakyemalira atya nnyo embaga oba atya nnyo kapo oba nakyemalira atya obufumbo obutukuvu naye embaga ewakanga zisusse. Waba atya kapo neyeekolera tumusondere naye embaga ewaka zisusse. Sente zigule ebokisi ne bokisi za sabbuuni, n'ensawo za sukaali ku sabbuuni omuti ogwa kasanvu. Banne mutubuzaabuza ffe abanyumiza abantu enkonome. Embaga zisusse. Abakulembeze be tuli nabo mu nsiko ngamba mu abafamile ey'okwejjako nakyemalira. Embaga zisusse ge mazima. Mwebale kuwasa bakazi bammwe, mwebale kukyala naye amazima embaga zisusse. Kamunvume kamukole kirero kamundiise naye embaga zisusse. Nabagamba nze njogera bintu sinzira ku ndowooza yange ate ndi wankyukakyuka naye embaga zisusse. Siwulirangako bajjajjaffe ba Aji Nadduli nga banyumya mbwawo ne tutuuka eruweero sabasaba nga zitabuse ne tusooka tukyala eri bakazi baffe ne tusooka tufuna obufumbo obutukuvu. Ensiko bakazi baffe bagumiikirize tunaabawasa mu Uganda empya kuba bannaffe abali mu makomera banaatera n'okulungulayo emyaka 2 we bawulira nti tewali yadde lukuŋŋaana lwonna lwe tuteeseteese kwekalakaasa oba kunga bantu. Bawulira gundi yakyadde gundi yawasizza. Abantu be tulwanirira tubagamba tuli kulwana sabbuuni alinnye ffe tugula mabokisi n'amabokisi ne tutwala ewaabwe w'omukazi omu balye. Sukaali alinnye tumugulira mu busawo ne tutwala banywe. Pulezidenti wange nkubuuza watandika okusasula bafuutu soja omusaala nga simanyi kuba enkonome weeba eri wansi. Ffe abagirwanyisa tusobola okusitula obukadde n'obukadde miliyoni ne miliyoni ne tuteeka mu mbaga ezitakya kumpi buli wiikendi. Ffe abali mu nsiko tuba n'omukolo. Kambuuzeemu zo sente ezikyala tuzijjawa oba muzijjawa? Mumbuulireko bannange, nange ndi mu nsiko nina ennaku nange nayagala okukyala nafundikira sisobodde yadde okufuna ebokisi ya sabbuuni omukazi n'ankwatibwa ekisa n'ampasa. Kaakati munnange wowulira njogera bino nange neebuuza situlago yo gye tulimu ey'obufumbo obutukuvu ate twagitandika ddi nga twatandika batugamba tugenda kwejjako nakyemalira. Tusooke ffenna tube bafumbo kapo zezirwana. Ensonga ya Same eyo nze nagiwuliriza bulungi n'obwegendereza. But all along nze mbadde nange nnoonyanga okufuna explanation. Nnoonyanga okufuna explanation mpeebwe ensonga entuufu ddala lwaki abantu abali mu struggle
ensonga y'okuwasa efuuse ensonga. Olw'ensonga nti tuli mu struggle, naye nga merrymaking esusse. Ntera okuwulira abantu abagamba nti bino byakwebeereramu oba bo bawasa gwe weebeereremu, naye olutabaalo lwonna lubeerako ba leaders. Bano bwe baba beesowolayo nga ba leader, buli lwosalawo okufuuka leader oba tokyali your own self property, oba ofuuse property y'abantu abalala. Kati sama okubuuza ekintu kino, akibuuza mu mwoyo ogugamba nti embaga eziyitiridde obungi zikolebwa na ssente mmeka nga tukaaba ekonome. Ye abantu betugamba, abazungu betugamba nti Uganda is breeding, Uganda ebreedingira mu mbaga muli oba abantu mubaleetedde okutandika okufuna ebibuuzo. And to make matters worse, bagambanga nti oludda oluvuganya gavumenti, mwe mwajja ne mugamba nti oludda oluzoganya gavumenti. Kati omuntu abuuza nti oludda oluzoganya gavumenti, omukulu yabajja mudda abantu babiri n'abasiba kati myaka ebiri, olwani azoganya ani? Kubanga Segirinya ne Muhammad wulira kale, Segirinya ne Alani Bucha bakwatibwa, nawulirayo okwekalakaasa kwa mulundi gumu gwokka. One time abaka ba parliament bagamba tugenda kutuula okutuusa nga bannaffe mubatadde. But where did it end? Where did that end? Kyakomaawo. Naye ababaka nga ba parliament namba ne baba bakwatako for 2 years nga ekinene nnyo kyemukola gamba twagenze tetubalambulako, twagenze ye ate n'emirundi gye babalambuddeko nagyo nga mitono, okusinziira ku Segirinya engeri gye yali ayogeramu n'engeri gye yali akubamu ekintu kino. You people, Segirinya taweereddwa bwenkanya okuva ku ludda oluvuganya gavumenti. Weewaawo luli olwamukwata tugira kubanga era yamukwata tayagala abeere bweru, naye gwe gwali naye mu struggle. Obwenkanya Segirinya bwafuna, Alani bwafuna, ne bwebaba tebamutadde yemmwe okukeera ku makya ne mwekalakaasa. Mujjukira olutalo lwa Bobi Wine, kati n'ekyo bwe kiri. Ate sigamba nti muveeyo mwekalakaase, mwokye enguudo, mwokye emipiira, mwokye ki. Nedda, mwe nga ba MPs muyina engeri gye musobola okukwatamu ekintu diplomatically. Gavumenti neemanya nti abantu si basanyufu, abantu si banyevu, because buli lw'oyogera okwekalakaasa abantu bakikwata bubi. They think nti okwekalakaasa is kweyiwa ku nguudo. Si kyenjogera era nze nange sikiwagira, naye tewali na kabonero kalaga nti waliwo okunyolwa, waliwo okulumwa kweri ebyagwawo abantu bawasambaga. Ku mulembe gwa Museveni ani yalaba ku mbaga y'omuyeekera? Because mwe mwagamba obuyeekera bwammwe buli digito, muyeekerera mu mbeera eno gye tulimu, naye obuyeekera bwammwe ekoze ate wamma buli digito. Yinza okubanga n'embaga y'emu ku bukodyo. Okay, naye nze kyogeranga bwe ndaba